Kale. Tubaniriza ku fake shots subscribing liking commenting nze Julie potential nabagamba ngenda baleetera abantu ab'enjawulo mu ggwanga lino ate nga b'amaanyi n'olunaku olwaleero nzize ne Asha Butter sorry not better butter Aisha Butter. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ekisiibo nga omuntu wakulaba oyinza ogamba tewasiibye like Nsiiba. Osiiba nnyo? Nsiiba tukijjeko akabuuza nsiiba. Yes. Okay. N'olunaku olwaleero nzize mubawe mu full swing mukoma mulaba eri ku TikTok addamu bu challenges kano nakali ayina ka challenges ke yakaddamu hot. Ennyumba yaffe ya kitiibwa mwana wange ayina engeri gy'asonga ku kanso Nalukola ngamba Asha Butter yatandise okuzaala kanso Nalukola nga nyenda bimubuuza. Okay, nsanyisa okulaba buuza kubali ku fake shots then nga tugenda mbasi. Hi guys, mwasibye mutya mugamba mutya abasitaamu musoma alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abensikiriza endala mukama yaffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Asha watandika otya ofuna ideas ogambe nti no in all content nogamba kanzire mu challenge zino wali twatandika ffe okutegeera ennyo ku kano ka challenge ke wakolera make wine namubikula nengamba okitegedde naye wafuna ddi ideas ezo okutandika okuddamu challenges wali wakolako dda other contents nebigaana nogamba kati kankozeko kino nakino nekino oba kweyo wenyini we walaba make wine nogamba no let me start with this. Nali nakola ku TikTok before naye nga bineeno kuddamu challenge nnyimba z'abayimbi biki naye nga weekiri nti buli omu asobola oyimba n'ate kyenkola kizibu abantu okukikola. Naagala okukola ekintu ekyenjawulo, something unique. Yes, nga bw'ogamba omuntu omulala akitulemu nga kisobola omulema nga at least nsobola okubeerako different ku bantu abalala. Because bino ebirala byonna wali olaba nga everyone can do it. Yes, nebigezesaako naye nga buli omu asobola obikola okola challenges z'abayimba biki ate sports muganda wange mukalubumu ebyaddala okukwata ka clip ako n'okwata buli kimu even oba olina okukwata signs nti zino ze zikolebwa mu sports actions Creativity. Sinyangu. Kati bwe mugamba nti no kiri different nnyo but nnyo abasobola okukikola. Yes. Okay. Gwe ng'omuntu tusooke tuveeko ku kintu kya TikTok ojja otya okutandika okubeera like wazaalibwa mu Kampala wajja Buzzi mu Kampala tusooke tutandikirawo Asha Butter right? Yes. Atandika atya okugamba nti kati obulamu mbuzimba. Okay. Nze nzaalibwa bayitayo Kasanda Bukuya. Bende. Yes. Okujoininga Kampala I think yali 2018 yawo 2020 nengenda ebweru. Yeah. Nentandika okukola ndoza eje nayigira ebintu bya TikTok wabayo ka stress muganda wange nga bw'otebeeramu osobola okwekola ekikyamu gye najoiningira TikTok nentandika okukola ebintu obuntu buyimba bwe butyo. Okay, ekyeyo kye kyakuyigiriza okugamba nti no kaŋŋende ku TikTok. Ebyaddala ekyeyo okwebuzaabuza nnyo kuba omuwala bw'asobola okuvuga speed muganda bw'otebeeramu nnyo abaana abamu bayithayo bawunga naye tawunga mbu awunga kumuboggolera kumutumiriza bino eva n'abeera bize bw'obeera star ku kintu kimu obunziko owunze naye bw'ofunamu ekikubuzaabuza ekikumakinga happy. You understand? Obwongo bugira tosobola wunga nnyo ensonga kibagamba bakaddaama abasinga bavayo bawunze. Batugamba muba bize era naawe okyogedde kati obudde bwa internet mu bujja waawo omuwala bw'aba alazeewa kyekiri kyenkugambye nti olina okwebeereramu ennyo nti ne mutoyi vidiyo osobola ogikolerayo kwebeereramu olina okwewa obudde nga gw'omuntu omuwala bwe ekizibu kye balina
omulabu bw'oveeyo n'olaga nti kino nkisobola oba oyina okisobola ebbanga lyonna ly'onaamalayo Buwarabu bw'olaga nti nze nja nsobola okugyamu endabirwamu ezo muganda wange ojja zijjamu ogenda ogyemu eza sister we eza brother we n'eza maama we kati omulabu olina omulaga nti kino sikisobola tajja kikozesa naye bw'omulaga nti okisobola ojja okikola ewuwo okikole wa muganda we okikole wa maama we kuba wamulaga nti okisobola ate omulundi ogutali gumu mpaka ebbanga ly'onaamalayo ate ng'olina n'ebirala by'okola. Yes. Kati omuwalabu okwewa obudde nga olina okwebeereramu nti kino nkisobola yes olwaliro nsobola okikola naye nsobola okikola ebbanga lyonna lye nnaamala wano bw'olaba nga tokisobola mulage nti tokisobola tajja kulemerako naye bw'omulaga nti okisobola of course ojja kukikola olw'ensonga oba wamulaga nti okisobola. Yes. Challenges zino ez'okuddamu mu sounds wazitandikira wano Kampala ng'okomyewo okuva mu Kyeyo? Sports namutandikire naye nga naatera okukomawo nina gaya asinga okwogerera sports byaddala ayogeredde obuzi nawe ly'owulira nga dikkalidde nga naawe lisobola okwagaza okuddamu bu videos bwe oyo Nsumba wakuba distance sikyamuwulira I don't know why bayaddaku ki Mugerwa Nsumba omusajja mukubi mwena aba stations manya zi radio manya zi TVs omusajja osimanyi lwaki toba temumulaba akuba ye yakwagaza sports n'ogamba omusajja ono eddoboozi lye. Yes. Yoye yakolako omupiira n'owulira ddala nga naawe emmeme ekutebenkedde kyayogerako kituufu kyekyo ng'olinga akirabirako ddala anyway akinkubira Asha olinga nga wagira Arsenal. Am I right? Nnyo n'amaanyi mpagira Arsenal. Arsenal be bagira nakakasa ekyo nenga mpagira Arsenal. Characters. Arsenal ekuba ekoleeta. Ye utula naawe ulira nnono. Bali abantu abagiyita kakyere. Abagiyita kakyere just be batamanyi ate bo be bakakyere olw'ensonga we tusinziira we bali ne we tuli muganda wange kuba kwegumya bwegumya okwo. Yes. Mwami Nsumba ye yakola sound ye nogibikula that guy yakola sound by the ye yasinza okukinjagaza ekyo n'enkiyingiramu ddala era kati nze okulaba obulabye ka sports ono omuntu we yakoogeredde okaddamu obuzi tekintwalira ddakiika. I don't know right lwaki kale sports by the way nyimba sobola okunnema okukwata naye ate okulaba obulayi omuntu nti bayogeredde omupiira kyonna kino okuba olw'ensonga nze mmanyi actions ze nnina okukozesa mu nsonga za sports n'ebigambo z'obikwata mu kadakiika kati nnyo nga nkola video. Omwami Stuart Kimera omumanyi? Stuart Kimera muwulira akola ku eneguni ya mwami akola ku Super FM. Stuart Kimera nno naye akikuba ogenda mukebera kulabe neddala by the obuzibu bwe nnina nyinza okuba nga omuntu mumanyi era nga nyinza okuba nali ntuddeko mu sound ze naye obuzibu bwe nnina buli bumu okusoma erinnya like okumanya omuntu teno gundi kinzibuwalira nnyo okumakinga omuntu nti mukebereko niye gundi kasanda ba face sifa ku byalinya by the ogo omuzenguyina naye nja kyeyigiriza n'endabika mumanyi kuba erinnya siripya mutwe gwange. Okay. Olwo ovudde ku Kyeyo otuukira wa watandika mu kwepangisiza watuukira wa muntu omukozi kuba kwepa kati nze atali mufumbo kuba kwepangisiza bwe tuveeyo tuba ate oba ogyeyita bana nedda abanda abanjuli abali bakubyeko ku Kyeyo omukwano oba ova ku Kyeyo oba ogyeyita oba omanyi wakitalo toba toyagala buno oyagala bali just not oba ogyeyita naye omwezi ogwo gukuyita yedda Uganda ogiwulira Uganda kyeki n'ogirira okuddewo omuwala bw'otaba creative nnyo Uganda yeekuba simanyi lwaki by the way Uganda ekuba nnyo nga tokomyewo oba obuzibu buvaawa simanyi naye Uganda ekuba
Uganda kasee kuyitamu omwezi gumu kuba bayidayo tugenda tumanyire eri oba buli kimu ekintu nga kyabwereere oba bwe tudde eno nga buli kosongako ka ssente oba y'ensonga lwaki bagamba Uganda ekuba si bagamba kituufu naye ekuba nnyo abaana bakava ku byeyo nnyo